Aji. Excuse me, Aji. Excuse me. Yes. Kaka anakwata mani. Kaka anakwata mani. Okay, sisi ni mwalimu. Aji. Njagala okutegeeza kino era nkuddamu. Okumanya bubi bwa mukyala si bumanyi. Era sagala kubumanya. Obadde omwogerera mukazi obadde okikola. Njakusa ndabi mwago. Aji omwana we Simpoke. Omwana we Simpoke ko kisa. Aji. Ta omwami gwe babitanti yafa. Be bantuukirira. Nga balopye okumala emyaka 9. Owulira? Nakubira DPC. Nimugamba lwaki abantu baffe tebayambibwa. Abantu banyiivu. Yes. Omulamuzi atenze bannayuganda obusiru. Ebibakwatako bibeera mu makooti temulinnyayo. Nene mwasaamirira ku nsonga za famire z'abantu. Wana ababba amabaati nga temwatulaga bukugu bwammwe mu kuwoza misango na kutegeera na kunoonyereza. Ngeriyo n'abatugamba nti amabaati gabasanga mu nju zaabwe bagasanga mu lujja. Wonga temwatulaga bwa intelligence. Nene mutwale engalabi mu koote. Godi bamukutte nono mulwanisa mukyala munnammwe n'olaba agasajja agakulu. Mutulageeko. Ku buvumu bwammwe ddala ddala bwe muba muli balwanirizi ba ddembe. Nga ne kooti ezirimu emisango gy'abannayuganda mulinnyayo. Wano babba amabaati gaffe. Ne bakwata n'abantu n'essente z'eggwanga biliyoni ne biliyoni z'essente misango temugirinnyamu. Mpuuga yalina omusango mu kooti wano ne kooti n'eruulinga saabalabayo. Naye bababuulire nti waliwo ow'okulwanisa. Mutwala na bidi. Katonda nsi ansonyiwe. Kubanze mulimu bye sitasobola kubeera mu idea. Bw'oba tewandaba mu kooti ku musango gw'amabaati. Siyina bwe nsasula kugenda mu kooti ku nsonga za famire ya muntu. Bwe mba ndi mulwanirizi wa ddembe ddala ddala. I fight for men. N'amabaati gwe babba agekala mojja mwalimu ag'abasajja abanaku. Lwaki temulinnyanga mu kooti? Ezengala biza mwe bajja kubaluga. Ebinanansi bibadde ku mitwe. Mugira mukyateeka ennyendo zammwe buli awawunya. Mujja kuziteeka ne mu kazambi. Nyai tell you blank out. Chifu popularity oyo n'amawulire ge mwagala n'okulwanisa kasita bakuwa ssente n'oteeka ku mumwa. N'otulaga obukugu mu misango. Eby'abannayuganda bibakwatako nga temuvaayo. Josi misango. Oba mu kooti babagaanayo. Wamma Omunnayuganda yasigaza magezi nga wategedde ebikwatako. Katonda akumpeera omukisa. Ayagala okugenda ebweru okwenogera ku nsimbi nkuzigiridde Abasta Favor Uganda Limited sente z'oteekamu nga sevize kuli mu ngalo. Noti musanvu nya noti nkaga musanvu 284 owandiika ne noti musanvu mukaga nya 17 45 207 ojja kuba bafuna buterevu betaaga abaana bawala n'abalenzi genda okupaka samawanga nga Kuwait Kata ne Bahrain emirimu wejiri kati nga mukola ku bisaawe bana basobola okusitula emigugu buwaitress obo ne bawaita bakirina salala atandikira ku miliyoni 1.5 paka miliyoni 2.7 bwedu nga togenda kwenogera nsimbi ku bisaawe by'ennyonyi obaka ekikyamu interviews zigenda maaso gwegenda na passport yo okole interviews kasente zokoteekamu nga visa osose kugiraga ku bafamire yo Batunge finankole. Oba boda ziliwa. Owemula. Bana njagala. Boda. Yango ntwaliko. Yango nawe boda. Kunga kya mutodde. Ab'ebyokwerinda omuzungu ono mumutwalanga ddiikuula naye yandifuukira Uganda akabasa. Nze omuntu akolagana ne Kadibo mba mulaba. Njagala ompeeyo video yonna ng'omuzungu ono yeekonga yeekoze ebyaddiikuula mu nsi ye. Lwaki byonna atandise kubyekoleza wano? Bantu mwe don't take it things for granted. Bwe yekubye ebifaananyi ku State House ebimuta bipositinga akolerani. Oba yajja kunoonya road map. Ng'emmere yakome Kenya. Ku luno weetandikira basoma map yo kumaliriza. Bantu mwezo omuzungu akolagana ne Kadingo mba mulaba. Bwe yesuula bwe yekubye obufaananyi bwakweta ebyokwerinda nze mbabuulira ku intelligence yange entono. Simanyi eyo muzungu yatandika kubeera TikToker mu Uganda nga butandikidde Uganda. Mumpeeyo
video yonna nga ali waabwe nga bwe yesuula mu kkubo bwe yekoza byekiralu bwe yekoza kino yagwira ddalu mu Uganda. You're taking this muzungu for granted. Naye mbabuulira yandiba planisi y'akasajja bwagenda ku State House kati mwamufuula mulalu wammwe bwasemberera balakisi bwe yesuula abane kamera bbiri nze mbabuulira nze kitange yali mu lutalo olwaleeta emirembe wano yali buloka w'abakyala mu lutalo obukodyo bwonna yabuŋŋamba obwawamba kadingo takyakolagana n'abazungu bali bamasuuti ate era n'ebifaananyi takyekubya nabo. Eno yandiba planisi ng'omuzungu ono yanona road map engeri gye bagenda okumaliriza embeera ze mbabuulira. Nze sirabangayo muzungu yeekonga module eyo yeefuula kitagasa n'ateeka mu tiketi ewaabwe teyali tikitoka najja wano n'afuuka ekyokuzannyirako bwe musekaaseka manya bannayuganda mutekinga nnyo things for granted naye akabasa akagenda ova muzungu ono mugenda kukalaba. Ani weebuuza ebibuuzo bino ani amuvuunulira Oluganda n'amuwa n'engeri ey'okuhakitingamu? Omuzungu eno bw'omutunuulira gye yatandikira yalinga atambula boda ku boda bwe yeefuula yeevugisa ekipiki mumujjukira. Olwaleero ali mu kibuga bwagenda ku balakisi z'amagye bwagenda ku ofiisi za gavumenti bwagendako ku State House enkya bwagenda mu baboda bwe yeekubye bufaananyi bwe yeesuula eri ajja kumaliriza nga misoni etuukiridde. Bwentyo bwe mbagamba ne mugamba nti Calvini amayembe ge wagula ku Mutanzania tegakyakola emisangi kigikola. Buli lwennenya bwendi mu nsimbi eŋŋanda zeegalika bwegalisi ziŋŋamba omuzungu oyo alina gwakolera ate nga kadinga amumanyi. Kwatamu katono wamma ayagala okugenda ebweru okweyolera ku nsimbi. Abasafeva Uganda Limited bakakasa nti akasente kooteekamu nga vize kuli mu ngalo ng'ogikutteko ku noti 74 noti 726 ogenda kuba bafuna butereevu oba noti 76 17 45 beetaaga abawala n'abalenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 36 ng'osobola okukola nga kirina ku bisaawe by'ennyonyi Dubai, Abu Dhabi, Katane, Kuwait. Emirimu weegiri ba waitress ne ba waiter bano bola babarumu attendant bana basitula emigugu oli mwana wa bulenzi emirimu mingi ne basitulite gadi salalo kuva ku milioni 1.5 paka ku milioni 3.5 setulite gadi Abu Dhabi. Mujje bannange bantu bange mugende mweyolere ku nsimbi bakusuza bakuliisa bakujjanjaba contract ya myaka 2 sente zoteeka munga visa ogirabyeko mutusindikira abantu bagende ebweru bantu bange balina passport batayina oluzungu oba amanyo batamanyi gwe baleete bakole interview bagezese emikisa gyabwe.